Zahara Toto kyakoze abawala b'oku BBS Telefayina mbu bonna baadiba akatambi nkayina mu maaso ate ye Baba eyafiiriddwako mutabani we amanyikiddwa nga Arnold Barber naye muyina mu maaso awo ng'ate atunnyonnyola Nampera Christine bannange yenna muyina mu maaso awo nga ali bulala Natalia Ozi naye muyina ate ayina kyatugamba mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba viidiyo eno mugimpere like era neesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvie News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesubanga byonna byemba nteekayo Lydia Jasmine naye muyina mu maaso awo bannange Nampera Christine mumulaba oba temulaba naye bantu mwe bannange mujje wakasita obuuza omuntu ono omuwala kiki omumanyiiko mbu ogamba Nampera ono ow'omutooyi bannange kale wamma mwana muwala we erinnya likole mu saidi zombi kasale kulema bulungi at least ko olikola mu bubi bannaye kasita obuuza abantu ogamba Nampera ono yakola ebyafaayo mu ttooyi bannange nti okujja yali asoose mwena muwaayiriza omwana w'omukazi kale we tuli mu saidi ezo yonna ate era nga si musango wamu omuntu okukola ebintu by'abeera ayagala kasita kibanga kye kimusanyula nga ye akirabye nno kigenda kusumulula obulamu bwe akimubeeze happy naye maama fula kuba munnanga abantu b'ensi ebintu tubiraba upside down kale ate byebyo munnange ogutali musango maaso wano waliwo olutalo olubaluseewo munnange era nga Zahara Toto yalutankudde munnange ageze n'agamba abawala b'oku BBS Telefayina bonna baadiba era n'asaba Abitex munnange olunaku lw'enkuuka munnange bajje basimbe bati olwayini abantu abanaaba bazze mu nkuuka buli omu agende ng'alondamu omu anaaba amusanyudde mbu bali awo baadiba beeremere wamma tokobosa omugambo ng'ate namwe wengendo bateerako akatambi kati oba simanyi kino oba kye bayita okusookereza oba gye bayita ennugu bannange abawala b'oku BBS nga banyirira eyakusinza aba yakusinga okikkiriza nga toba awulira anaye ogamba byotula onoobirowooza nga bintu n'obigattagatta nga tebikoma kati bwebuuze abawala bonna bali ku mativi mbwe aba BBS Telefayina be baadiba wabula abantu bange muyina maaso wano wamma ng'abayisizaamu eggaali n'ate munnange baakuumya obuntu bulamu yabyogedde nga mmanyi bannange kye bagenda kika naye maama baakuumya obuntu bulamu ndowooza baagambye oyo ye tatumalira budde ngenda kuba mbatuusako wano akavidiyo nammwe ate nga mwewulirako ng'atokomoka omugambo omuyitirivu ennyo Abitex yategese unyo Abitex bine bikaze bibeera ku gundi kuli ebyeye mengo lwaki tabikwata ne bena abitekateeka ku stage ne babira balabako ngabi kubikole kosi si etageto DNC yayo ati bulisa ebikyala ebyo bulisa biba byetunda ku TV biba biryawo biba bina kye bisaawo kye bigusa Abitex engeri tumina mu studio njagala era nyinyonyole kubikaze ebyo lwaki tabiteekawo na bene babira balabako mwaka 2024 ne babiwasanga Natalia ebambo wasinza naye mwana Zahara Toto wamayo obusungu buviira ddala ku mutima kugumba nno kwenyini munnange era asabye Abitex namugamba bambi tuyambe otuwonya abo abawala nti oluggulawo enkuuka we bati bwepaba munnange abawala bajja ate ku stage basimba olulayini abantu abanaaba bazze mu nkuuka ate munnange basobole okulondamu mbu bave ku luggi ekyebuzibwa ye mufumbo kale we tuli mu sayidi ezo naye mpozi okujjako era Zahara Toto wamma nga wanoonye entalo banaye ku BBS Telefayina nga kuli ebiwala ebinyirira birina amahiipu byonna bannange birungi bannange bigimu naye maama era ye Zahara Toto teyasiima era akyabakuba amayinja amayitirivu enkuzaako eno ewa Lydia Jasmine munnange abadde ali ku performinga wataaba omukwano si gye bavudde naye maama ekibadde ku stage nammwe kyetaagisa nga mukyerabiddeko sigenda kwongeramu yadde mugambo gwange n'ogumu wabula kamulaba ate ekibadde ku stage tweyongereyo n'akubiddwa emizimu ku live bannange naye mbabulire nze bafaane bange mbagala nnyo naye mulaba laavu kyekola nze obuyimba bwa laavu ndi wakubasa nze najja wano okubasuula mu laavu temumbuza oba nfumbirwa ddi oba simanyi nkola ddi nze mwekase mukola kiwedde bafasibaani wambuli lindako abagole mbazzeeyo thank you I love you God bless you mwekuume si byangu ani gwe mumbuuza nammwe mutandise
ate munnange Lydia Jasmine embeera yabadde bwetyo ng'ali ku stage naye munnange abantu bamubuuziza yesu oyimba obuyimba bw'omukwano era munnange abali mukwano obaagaliza naye ate gwe Eddie Kenzo ovaayo odi n'omutwanjulira mbutongole bannange yavudde mu mbeera bannange lwaki mukola ebyo ebintu nammwe lwaki temwagala mirembe ku nsi lwaki temuleka munnaye munnammwe neeyagala n'omuhazibandi we antulaba batandisedde okuwuliriza batandisedde okutambuza kano akafaananyi aka Natalia Oz munnaye ng'omuhazibandi nga yalaga alibye nnyo alina ku masimu omugole tamuliiko nga yina omugole anyiiza atadde omumwa mu nnyindo naye baana mmwe bannange bantu lwaki temwagala mirembe ku nsi kuno ate we tuli mu sayidi ezo munnange essuubi mulina maaso wano mwenna abamwagala ate ng'abaagaliza omwaka omujja guno gwe tugenda okuyingiramu ogwa 2024 katusooke tumulabe katono. I wish you guys a happy 2024 and I hope you guys go many years ahead. I love you. ate baddayihazi basuubi muneekwasiriza nti munnange essuubi tabaagaliza omwaka agubaagaliza mbite bwanno ebyekitawo ne mugambo ogutokomoka wenkozaako eno eyeyita Kabaka oba omusika wajjajja Ishuli pressure 24/7 munnange muyina maaso wano ng'ebintu bimukubidde ku live byogera obuloboozi obutategeereka kw'otadde ate olutalo lususeewo wakati we n'ekabaata munnayo no pressure alina omwana naye omwana yamwegaana era nga tamuwa buyambi byonna ngenda kubambi batuusaako mu maaso wano bannange olumu yeyita Kabaka naye maama munyiivu byansuso era ono n'amala abeera Kabaka ebyaddala ayinza okuliisa abantu kakanja kuba obusunga alina buyitirivu nnyo nnyo katusooke tumulabe wano nga Kabaata ng'amulumiriza obutalabirira mwana tweyongereyo Gwennyabo sister presa gwaliko muzimu gwa Nakayima mukyala Nakayima presa nva mu kooti empapula zino nziina twagala DNA ya mwana ono presa tuyina okukebeza DNA ebyemala okuzaala ne mufubutuka emisinde presa ne bunanvuma sister presa ne bunanvuma twagala DNA era nga tujja gikola eje emizimu gimu egikutawanya ejo eje emizimu egikutawanya gwe presa ogwo omuzimu gwa Nakayima ogukuzunza ensi yonna gwe Nakayima sister presa tugenda kukebera DNA ne bonaakolo tugenda tukunoonya empapula zino nzifunye nafunye polisi nafunye patulo presa tukunoonya twagala DNA wazaala omwana tuyagala kumulabirira tuyagala kuwaayo buyambi tuyagala odduka buddusi sister presa Nakayima gwe Nakayima presa ngenda kukwata kugwe mwezi emimwazo ye munnaye Kabaata mumalirivu nnyo era musango amaze ogutwala ku poliisi ate munnange olwa pressure olw'obutalabira mwana oba kale mu ngeri y'okumwegaana naye nga mulina maaso wano munnaye mbwe ebintu byemukutte oba simanya bijjajja tebitegeereka wamma bintu birya weena ayogera obuloboozi bulinga obusaakadde naye maama alaba komenti ze bamuvumye zaalandukirako katumulaba ate naye tweyongere ne bibuuza mbuno njaga wobanga njaga nawe kinywe oyogere booti bibuuza mbu jjajja abeera mu kamera gino emyoyo gituulibwamu ono Kabaka giba gya butonzi ebyo byonna byemubuuza mbu tekinologi fe abamubawa kimukkiriza mubeera mu kuwakana mwandivumye nnyo okulaba nti temundeeta busungu kuba buli we mundeeta obusungu ng'abasajja bakulu bankwata ku mutwe naye okuba nti kati nabatereeza tebakyasobola kunjiwaminyera timuvubenga nnyo okulaba nti temunkolako bwaya ono bamuyita Steven kyova olaba Steven weebaka ku muganda wo omuto olwamala n'omutiisatiisa nti tayogera nze nkwewuunya kati gwe weebaka otya ku muganda wo omuto gwe si Steven abadde akomentinga weebaka otya ku muganda wo omuto amagezi bwe gatyo gaali gagamba bwe gatyo addemu akomentinge musome eki awe tuli munnange naye nze ono Kabaka yeeyita musika wa jjajja Ichulu manyi munnange yeeyita amannya mangi ansobera kasitaba nga tali ku live tebimukwata yadde omulundi n'ogumu naye kasita ajja ku live nga bimukwata munnange ate mugezi biba bimukutte naye bakuwanageza otekewo komenti gy'atasiimye ajja kuwalabula kale ate awo we tuli mu sayidi ezo mbufunze
Kabaka munyiivu ye munange teyeepangirwako naye nze kisinga okunsesa abantu bakasaba muweereza message ng'ali ku live message gy'omusindikidde ng'omuwaana eyo tagiddamu naye alaba nnyo zino ze bamusindikidde nga bamuvuma maama eyo n'okwalandukira n'alyoka atabuka ate n'ayisaawo newe yalikumye bannange kugamba bye ebintu bye bibuzaabuza wenkuzaako eno ewa Brian Baba munange mulina maaso wano ng'ate atunnyonnyola kati kyagenda okuzzaako naye asuuse kwebaza bantu asuuse kwebaza abantu kasooke mubateereko nammwe ate mwerabireko bambi era atunnyonnyola enkuza gye yakuzaamu mutabani we kigamba obugubi bw'abadde ayiseemu ate okulaba ng'amutuusizaawo era nze kambasiibire wano mweraba bayibayi omukama bampire kyonna kimusinga okwagala mwebale nnyo mwebalire ddala bambi buli alina kyewakoze abangamba okuguma tekibatuukangako yangamba okuguma tekikutuukangako essaawa zino kyenyinza okukola kukaaba kyekiyinza okunyambako atakituukangako weesabire nnyo okuba nga kiruma tewali kisinga okuluma bannange tewali kiruma so ngamba ngume kubanga ngamba nkireke mu mubiri kimbeeremu naye wenkaaba kijja kunyambako kifulumya omujali mbusabireko kitalo nnyo kitalo ddala nakoze loosi ya bulamu bonna gyesobola kuzzaawo amanya nze lutaya Brian eri omulimu nze Brian Baba saze emyaka mingi enviiri era ndowooza nkaddiidde namu because abanda babadde bamanyi oli omwana muganda wange nange bwemba nzadde student wo naye ng'omwana namuzaala nkyali muto nnyo so nakola n'amawulire okuzaala omwana oyo gaali mawulire gennyini okuzaala nga nkyali muto naye namulwanako nnyo okumujja mu buwere okumutuusa mu muvubuka alabibwa ensi yonna musomesezza enviiri musomesezza emisomo gya bulijjo musomesezza empisa musomesezza embeera z'omu bantu era bw'otuuka awantu oli nagamba nti omwana oyo abadde yanvumako nkuwa ssente so abadde yakola byonna bye nali musuubiramu nga yakafuuka sita abadde n'emyaka emyaka 23 abadde akola 24 guno ogujja oguddako ogwa January abadde akola 24 naye kinkoze bubi nti yafudde bubi ate saasobodde kumutaasa so nene nyanze Taata tasobola kutaasa mwana we mbuzibu naye ng'ekirungi nti yabadde afuuse musajja nga asobola okwerwanako so kiri awo bwe kityo nja kuguma mpola mpola. Amawulire gano gakusanzeewa era saawa mmeka lwali lwakumeka and bwaba akusooka okukubira bagamba ki? Nali neebase ku makya g'olunaku lwafa nzaali 27 nali neebase nempulira essimu ng'evuga njirega mu vibration so nali manyi client yakuba nenjikwata ngera okuli omuvubuka ngamba Arnold ali bubi ali mudwaliro ekibuli nabuuka bubuusi nayambala mpale yaliwo saati yaliwo n'ebisapatu ebyali awo teyagamba kikyabadde yangamba ali bubi yanguwa nabuuka bubuusi mbuliri nenzikirira nenoonya picha we yaliwo nenjituulako okutuuka ku ddwaliro ng'omwana aliko kikuba mukono munyenyanyenya abeeko kyangamba nga tasobola naye nga alina ebiwundu bingi byali bingi
ebiwundu biba bisukka mu 6 naye ng'ekyali kisinga obunene kyali ku Bulago wano. So embeera gye namusangamu nga tasobola kwogera nange naye nga mulaba mulamu wabula nga tategeera. Abasawo bamulwanako, bamutaddeko amacupa, bamutaddeko obuyiso muno mu ngalo, bamutaddeko buli kimu, oxygeni, naye saasobola mutaasa. So yakutuka mulaba. Kyampisa bubi era onsanze nva mu ddwaliro. Navuddeko emisana awo, navuddeko kubanga ne wano wenyini abadde yepangisiza. Abadde musajja asajja kudde, abadde apangisa, abadde alina oyo omukyala n'omwana. Kuba twalabyeko ebifaananyi bya photoshoot ng'alina omukyala ow'olubuto. Yes, yali bagiyita batya? Yali baby shower. Baby shower. N'omukyala oyo naye yafudde. Ye omukyala naye yamaze ne yetta. According ku ba neighbor oba n'abaliwo bagamba what happened. Oba bo baawulira kati ba neighbor bo bagamba baawulira balaba omusaayi nga gufuluma wabweru mu luggi ne balyoka basala oluggi. Naye abalala bagamba baawulira fight nga omwami agezaako okwerwanako oba n'omukyala nga alwana. Naye nga nze kyemmanya ekituufu omukyala okuva ku mutabani wange eyali abeerawo, omukyala yamugamba, yali asula mu ddiro omutabani wange omuto gowandaga n'amugamba Arnold akugambye genda ku saloni waliyo client gw'ogenda okukolako, bw'omala omukolako omukubira jje. Kumba amugobawo. Naye ate ng'oyo omulenzi yali alabye obwambe bubiri obuwagale obwali butegekeddwawo. So kiraga nti omukyala yajja yeetegeka okukola ekintu ekyo. Yesewo. So omulenzi ndowooza yakomawo kuba kuolwo bagamba yakomawo leeti. Kati yali yeebase omukyala kwe kujjayo obwambe n'amufumita. Okugamba muto wa Arnold ogenda ku salooni. Arnold yali yakomyewo ekiro ekyo nga yakomyewo leeti. Nga yakomyewo nga yeebase. Era ono yava mu kisenge ng'alaga nti oli yamutumye. Ajja agamba ono ali mu ddiro nti genda ku salooni bakuyita. Naggalawo. N'alyoka akikola. Kubanga okuva ku salooni okutuuka awaka waliwo ka distance okatambulanga ddakiika 2 okutuukawo. So omwana yaba yakatuuka ku dduuka ate nga bamukubira nti eno ewaka kiri bubi. Kitegeeza yakikola yakaggalawo bw'ati. Naye kyankuba wala sijja kulimba. Era wojjidde osanze nva mu ddwaliro nabanzeeyo olunaku lulamba, nabaddeyo ku makya paka wojjidde kati. Mwogeddeko ne famire y'omuwala? Famire y'omuwala tetunnaba kwogera nayo lwa ensonga gye tulina okwogerako ey'omwana oba ey'emisango egyaliwo bagyebalama. So tetunnafuna simu yonna eva sayidi eyo. Babadde mwami na mukyala oba babadde famire y'abavubuka bato abatandika tebannakyala mu bakadde tebanneeyanjula? Twakyala. Ebadde famire yakyala. Arnold yakyala? Twakyala ewaka wa maama ne kojja twamulaba n'abantu abasayidi bonna twabalaba okujjako taata teyaliiwo. Naye abasigadde bonna twabalaba. Wabula maama yatugamba nti taata tali mu connection nnungi ne maama, so tulabe maama kuba yatwala omwana. Yesewo. Omwana ta complain yanko kintu kyonna gy'oli gwe nga oba Sezaalo banakubira nagamba taata kuba tukulaba olabika okuba uneasy taata. Daddy ali easy. Kati nze omuwala yaŋŋambako nti Arnold agenda nnyo ebweru yekka nga tamututte. Awutu? Ne mbagamba mwenna mujje era nabakyaza wano ewange. Nabakyaza wano omuwala n'afumba emmere ne tulya n'ambulira ebizibu bye ne mba kansolinga olunaku lulamba. Ekyewuunyisa nti n'omulenzi yafuna kasitoma mu ssaawa ezo ez'awakati.